ku bikolwa by'effujjo abawagizi ba General Kale Kayihura bye bakoledde ku kkooti y'omulamuzi Makindye nga bawakanya eky'omuntu waabwe okuvunaanibwa. Okusinziira ku Ssaabalamuzi Bart Katrewe, kkooti zonna zeetaaga embeera enzikakkamu nga n'olwekyo ebikolwa bino tebisobola kugumiikirizika kubanga bityoboola enkola y'amateeka. Police should do its work to keep the peace. Keep the peace and make sure that the courts are enabled to do their work. How they do it, they have been trained on how to do it. When I come here to sit in court, I expect to find a free atmosphere so that whoever is appearing before me, for whatever matter, is free to present their matter and I make my decision. Abantu bonna abazze nga basirifu era obwedda mpaawo gwe banyega nga n'abalina ebipande byabadde bizingiddwako. Kamera zaffe zaakutte abamu nga bagenda boogera nabo wamu n'okubagabira ebipande bye baakozesezza okutabangula embeera ya kkooti. Wano Ssaabalamuzi wagambidde nti omuntu yenna ali emabega w'ekikolwa ky'okukunga abantu bano n'ekigendererwa eky'okutabangula emirembe gya kkooti alina okukikomya mbagirawo. From what I saw yesterday, there seems to be a mob. I don't know who organized them, so it may be not right to make those parallels. But whatever happened, what I'm saying is anything that happens that prevents the courts from discharging their duties is wrong, and government and everybody concerned must desist from that. Wano wagambidde nti abalamuzi tebeetaaga kutabulwatabulwa nga bakola emirimu gyabwe era asuubizza ensonga zino okuzongerayo eri be kikwatako. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.